Egaali ya Fike Gaza bemanyi n'eggaali y'Alien era bagenza okujja okuyingira mu holo omwo kuzina era ebweru nga balina gye bava nga babadde n'egundi zaabwe. Alright, Kachumba TV MC Saivo kansubye ebitambulira ddala bulungi nnyo. Olwaleero amakanda nga simbye wano ku Silverback Launch tusangibwa wano eno Salama Road Makindi SS nga wakagiisa booti bw'oba ova mu tawuni bw'obeera ova side z'Emunyonyo Mbagagga oba tonnagituuka kube kati awo wennyini weeri we tusinzidde okubeera ate nga tubaweereza ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Akafo kalunnyo osobola oleeta beebiwo ne munywa kajuyisi ne munywa kasoda ne mulya kamere, so embeera eri malidaadi saana nnyo era aleeta omuntu ombeere nga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Osobola ate n'obbakyekingako ku ssimu zaabwe ziri wansi awo n'osanga bakutegekedde buli kimu. Kasawundi akalungi keeko kennyini kewandyetaze okutwalako omwagalwa ddala Valentine mu biseera bino omuntu omuleeteko wano eno ku Silverback Launch ate obulamu beere nga bunyuma omutwaleko mu bifo eby'enjawulo abeere nga mu kifo kyatamanyidde. Yes, jjukira buli Lwakuna tubeerawo ne Wizo buli Lwakuna eyo night twagimukwasa abeera nayo ng'akimansira bulungi nnyo ne mukyala we Sandra Tete era babeera wano eno, so kuno osobola okujja n'obakyekingako babeerawo vibe ebeera y'amaanyi nnyo nga bw'omanyi Mayanja family kiba kyakabi nnyo. So n'olw'ensonga eyo sijja kulwawo katwolekere ekyatuleese olwaleero. Abayimbi bangi nnyo balina eggaali ne mugamba eggaali zino waagwane abamu tebalina ggaali abatalina ggaali sekiyite yaabwe eri etya. Eggaali zino eno omuyimbi wabeera nazo zimuyambako kutambula butambuzi nayo oba sinda kyeziyamba nalyala ku kaaliya ye bw'ata music ng'oyo bamusharinga bamutambuza n'obeera okulaba nti nno omuyimbi atavaayo ku topo. Olwaleero ndi ne muganda wange Fabie omusajja eyakuba omunanansi ne gutuyitamu abantu tandika okunywa omunanansi abali batagunywa ne gutubeerako awo, so twebuuza yaddawo obudde buno oluvannyuma lw'okuba omunanansi yagunywa ne gumutamiiza abadde akyebase ki ekigenda mu maaso. Olwaleero mufunye bwe nti ne mugamba leero nkukuttemu ate tubambagge we tunaviira ku interview eno ng'otegedde yaddawa kikyaliko music omupya aliwa eggaali ye eri ku kibanga ennaku zino naye atandise okufuna eggaali awo agenda mu gyimu tavaamu byonna tugenda byogerako. Ogamba otya muganda wange? Sigamba ogamba otya Kachumbali? Obulamu bweyagala nnyo. Ki ekitambula? Buli kimu kitambula bulungi. Wakuba hiti abakazi ne bettanira obungi obadde okyali mu kuzaala ssebo? Sinnazaala. Iti najikuba n'ennyimba nyingi. Buuza ku bantu. Ennyimba iti omanyi ennyimba ze nziza ku iti eyo. Empitirivu. Nyingi. Tugenda bituukako sooka obuze ku bantu. Bannaye abantu muli mutya amanya mta Fabie mbu Bobby akolera mu 7 oba teggwe ekyo ki ogw'omunanansi. Fabie wanje. Tutandikire ku Fabie. Oyingira ddi ekibuga kuba kigambibwa nti nno wali Busoga gye wagikubira n'oyingira Kampala, kituufu? Ani agamba nali Busoga? Kigambibwa nti wali Busoga gye wali gye nakubira omunanansi. Abe Busoga amanyi nti nali Busoga alina Fabie gwe yali amanyi. Fabie yani mu bufunze? Fabie muyimbi muntu w'abantu akwatagana n'abantu kasa okwatagana naye talina mbwa ku muntu yenna. Talina zalawo. Fabie alina zalawo ku muntu alina zalawo. Fabie alina akamanyiro ku muntu alina akamanyiro. Fabie alina empisa embi ku muntu alina empisa embi. Naye oba tolina mpisa embi tolina zalawo tolina akamanyiro tosobola laba Fabie nti oba birina. Okay, awo wennyini wakati awo Fabie azaalibwawa? Fabie azaalibwa Luweero. Okay. Oyingira otya ekibuga? Ekibuga nno mwenkulidde Kawempe. Just kati Luweero kyalo gye batuziika Zirobwe. Okusoma wamala kuba olinga omwana omuto akyasoma.
okusoma namala oba tebyatambula bulungi nnyo kafizi we kalira wale wagirira okusoma namala nasoma nakoma mu senior 4 ya man n'otandika endo ngamba byali bingi awo ngamba kati nkole ki njiye ki kale nga ndabo weneyongerayo level era nga akasente sikugamba nti ke kaliwe nnyo ya man ngamba kanjiye mpola kati nalina muli eri interest y'endongo nenyingira endongo mpola ya man title y'omunanansi ejjetya era oluyimba olukuba otya title y'omunanansi eyo yali waliwo omusajja waliwo omuzeeyi yatrendinga nnyo ku TikTok nga bamubuuza ebiki byolina mugundi nga mulimu omwenge n'agamba munanansi ne katrendinga nnyo oba yali 2020 kati ne kabeerako ne katrendinga ku TikTok ne kavaako kati nze 2023 2022 wenawulira nze nakalaba akavidiyo ako wayitawo mwaka mulamba nenseka ne kansesa nnyo nenkasevinga mu galale nga naawe wakalaba ne kakunyumira ne kanyumira omuzeeyi nga yeekaza nenkasevinga mu galale kati nembera omwaka ne guyitawo na mulamba ogwo munanansi ne kaggwako omuzeeyi naggwako ku TikTok kati nze nengamba naye kanakago nali nscrollinga mu simu yange wenti nendaba nengamba naye kana akavidiyo lwaki sikakuliatingamu ekintu story nenjigamba abantu ngezeeko omanyisa abantu nti ebintu ebimu abantu bye bakola guba munanansi nga omunanansi ogwo mwenge yamaanyi omunanansi nali ntegeeza mwenge era Katonda nanyamba nenkuba tuni neyitamu omunanansi ne gukomawo ku TikTok n'omuzeeyi nakomawo ku TikTok oluyimba ne lukuba bulungi nnyo okusinziira ku story ze nateekamu studio kimu olukolera studio nali nkyali luzira ku festival bagita fast nakolera munanansi oluyimba olwogero dukola nga already olina project zokozeeko bali ye first project yo waliwo projects nyingi ze nali nkoze nyingi nnyo n'abayimbi abaana abato raising star bangi nnyo benkoze nabo nange ate n'ebiseera ebyo nali nina oluyimba nga luli mu bantu bali baluyita tema ita wano tema tuddemu twekoolere yaman lwali lwayitamu nnyo nalwo lwayitamu nnyo abantu balumanyi nsebe yo hiti kati munanansi nebeera platinum munanansi nayo nejja yaman omukwano gw'abantu walufunamu kw'abantu bakwagala nnyo abantu banjagala nnyo sinza gamba mbusaalufunamu oluyimba nalufunamu ebintu bingi nalufunamu connections nendufunamu okuba nga kati nze saa zino nsobola okugenda awantu oli ne waba tantegedde oba katugeze ne kasa mugamba Fabie agamba ate Fabie eyayimba ogwo munanansi respect oba balaki oba kivulu ki yamani bingi kale byelumpadde naye lwakubeera terunaba kumalayo nnyo njagala majja things ozikutteko like a sente bwe bityo sente era zo nga obimanyi zijja naye era size ezimala ekiri awo kubanga naddala fe abayimbi tuli expensive nnyo nga okiwulira obulamu bwaffe tulivinga obulamu obuzibu omuyimbi osobola okubeerawo nga olina katugeze wetaaga ekintu olina okutambula olina okwambala obulungi olina okuwunya obulungi olina okubeera buli wantu we baba bakwetaaze nti kati oba kati kacumba ali akuyise ngenda ku interview kati oba nga tolinaamu kiyinza okukulya oluusi awo wennyini mu kaseera ako bangi nnyo abakwegattako era bangi nnyo abantu bewaleka olw'erinnya n'amaanyi ge wafuna olina ku bantu abamu abakubako ku nkokola nga tonnatandika kuyimba naye bwe wagikuba ne bajja bangi gwekyomanya bangi obusimu olina kwenagamba oba katono yali yadaddawa okitegeera
Gochomanya bangi. Ekyo kyo bangi. Abawala kiri kitya? Abawala. Abawala gye bali. Olwo yali yagaana bwagikuba najja. Yali yagaana sifunangako yali yagaana mbona gikuba najja. Bazze buzi kati ng'ogikubye. Bonna already baali we bali. Nayenza okuba abakazi sibawa nnyo obudde. Sirina ssente ate nayo tebampa. Lwansonga bamanyi sirina ssente. Bagamba abavubuka ensanyi zino bwagadde nnyo abakazi abakulu. Kwe tofunangayo kimu. Abakazi abakulu. Sifunangayo ku mukazi mukulu naye nga abakazi abakulu waba gyali nange nsobola okugenda akasaba nga alina buli kimu kyenjagala. Tolina buzibu ku kwagala mukazi mukulu? Sirina buzibu kwagala mukazi mukulu. Lwaki? Lwaki? Kasamba nga gwe njagadde. Ensonga mukulu Stickman mu Sudaani watuukidde mu mbeera eyo yennyini. Ogamba otya ssebo? Jangu obuze ku bantu ekigambo kimu just. Why? Anko mu Sudaani. Ekigambo kimu obuze ku bantu. Why? Obadde okyannyonnyola. Bw'osa omukazi omukulu najja tokisibaamu ogenda bugenzi. Wajja kasa mwagala. Omukazi omukulu wajja ne mwagala nga mbo Fabie bikinange ne ndaba nga mwagadde. Tebakuza nga bagamba nti abakazi abakulu bookya ffe baatugambanga. Nga bookya kibaali bookyezzaani. Tebalina gwe baali bookyezza. Ng'ogyeko okubeera ne ssente kirungi ki ekirala kye balina? Baba ne laavu. Ate baba baalaba dda. Kati so aba asazeewo okwagala akwagalira. Bw'ayagala aba ayagadde. Yamaani. Oba ebifo by'otambulira bye batabaamu kyusaako ku bifo. Bajja basebo gwe naaliyo ng'oli mukazi mukulu ng'olinamu nsajja wange faamu. Ebifo babaayo naye ndowooza sinnabafuna. Naye nga babaamu ndowooza nange sinnafuna gwe njagala. Naye bw'anajja wandyetaze mukazi kikaaki ng'oggyeko kubeera nnyo. Bajje nga bakimanyi sirina ssente njagala ssente. Ayina kubeera atya ekikula kye? Ayo togenze wala. Akawuka kaluso ekimwana. Buli omu agezesa emikisa gye. Sijja kugamba nti balina kuba kikula w'ekiti buli omu agezesa emikisa gye. Kale tumira girlfriend gw'olina. Sirina girlfriend. Obeerawo otya? Mbeerawo bwe kyomanya mbeerawo. Kale tugende ku gaali z'abayimbi. Gw'omuyimbi atambula ng'oli wekka. Ate nga ne lwakubira oluyimba Munanansi yaliko tewatambulanga nnyo na kibinja ky'abantu bangi. Eggaali eno eggaali z'abayimbi zirina kye zigatta ku muyimbi oba tezirina? By the way eggaali ziyamba nnyo ziyamba ku bayimbi. Yamaani lwansonga abayimbi abo ababeera mu ggaali abaana babeera n'abayimbi eggaali baba bakyaliibe. Baba bakyaliibe era kati oli omuyimbi waaba n'obusobozi nga asobola obba controllinga n'okuba affordinga okuba ndolinga era nze nange muwagira otambula nabo cause obeera safe ate mugenda muli mu vibe. Kati so eggaali tezirina buzibu bwonna. Kati nze osobola okunsanga ate kisinziira ne ku kikula ky'omuntu. Mulimu abantu nga bo already abadde n'eggaali nga tannaba kufuuka wakabi nga yo already abadde n'eggaali ye. N'osanga Fabie nga yo already obadde omusanga nnyo yekka oba n'omusanga ng'alina omuntu omu babiri. Naye nga eggaali za kabi nnyo ziyamba. Ate kyendabye mu music kati abayimbi tulina bana ggaali ngenda funa eggaali yange ate nzirina nawe ogenda gifuna eri solid y'abantu nga bameka egenda gwe kyobamanya egenda kujja nga eri solid. Obudde buno eggaali esinga okubeera ey'akabi ya Mudra Alien ne Fike Gaza. Osuubira ofuna eggaali yinzo ziyitako ezo? Kati nze Fabie kati bagambe Alien Mudra ne Fike Gaza Fabie aleeta eggaali nga bulabe nnyo etamanyi ggaali zonna. Ng'oggyeko okubeera nti nno eggala omuyimbi n'okuulyetinga vibe nga bw'ogambye eyongerako ku kutambuza kwa music eri omuyimbi nnyo n'amaanyi. Gwe kyomanya kati eggaali kale kaŋŋambe nti Alien kati gwe kibanda abeera n'abantu bameka? Kale abantu bonna babeera naba
bonna wagenda katugeze bonna kozi ntero mugobero omuganda wange ya mufollowinga nnyo abeera n'abaana naye abaana bakola omulimu akolera ddala ekintu nange kyenandiwulidde kyenneetaaza okukola nti Fabie olina okukola ekintu ekyo alien kyakola abaana buli omu aba live okitegeera buli omu aba live buli bagenda buli omu aba live buli omu kati bamala katugeze nkesi nga waliwo program yonna bakupostinga ne bapostinga abaana nga 2 omulundi gumu era ekintu kiba kitambula yamaanyi so kale katukusabire naawe ate Egaaliyo nayo tugirabeko mu maaso awo Egaali egenda kujja z'olina oba z'okoze ng'ovudde ku munaanansi eziseeko awo nez'osuubira nti n'abantu bandiziwadde nnyo amatu abantu ennyimba nno ziri nnyingi naye njasi ngenda kwogeramu ze nandisuubidde abantu baziwa amatu waliwo oluyimba yambala tondomu nali ntegeeza yambala kondomu yamaani waliwo oluyimba olwo wali ofunyemu ku any call from those companies ezikola gundezo nafunako in fact twagenda nayo wano eno nsambya oba lifeguard ziti naye lwakubanga obimanyi boy birimu kale enkokola nnyingi ani akumanyi ogenzeeyo otya naye nga nagenda nayo netwogera bulungi netwogera naye kati lwakubanga nange wondaba siri muntu kale alemera ku kintu nga kasansika ekintu ndaba mwalimu enkokola mwalimu enkokola nnyingi ne bakulemesa yamaani ani avunaanyizibwa kuki kulemesaako bagundi bennyini aba lifeguard oba mulimu omulala yekiikamu mwalimu bo bennyini mwalimu bo bennyini olowooza lwaki bekiika mu ddiiru yo ndowooza munnange ndowooza byanfuna oba wali tobatemedde manyi bino byakugabana anti ate era byali biinayita mu bbo byali biinayita mu bbo buli kimu naye oba nange oba nze yapowama omanyi nze mpowa mangu wenzija nenfata omuntu kacyumbaali nenfata omuntu neŋŋamba anko kino nendaba nga mpowa mangu neninda Katonda nange tomanya asobola okumbulesinga kyenali neetaaga nawe nojja nonsanga ate nga nze akirina nga gwakyagala kakodyo kike wateeka mu munaanansi kwotatadde mu nnyimba zino ndala akaziremesezza nazo okutuuka waggulu awo nange kyesijja kulimba wabula ebintu byonna Katonda kubanga kati nali gye nali nga sirina wendi sirina kyennina nenkuba oluyimba ne luyitawo ne lugenda ne lutambula nga saddemu wadde na 10 wadde n'ekimu bw'ate bambu kunoonya simanga obambu tiktoka simanga kunoonya ani ne balukola oluyimba ne luyitawo lwokka ate ne lubaako we lunteeka nenfuna ku byenfunye ebitono nenfuna ku connection zenfunye ezembadde sirina n'ate nenta zino naye nezigaana okuga kati ekyo nkirekera Katonda yekka ndowooza omuntu tosobola creatinga it tosobola Katonda yekka okola bukozi nga tomanyi eri nejja osobola okukola oluyimba n'oluteekamu emiliyoni n'emiliyoni ne lubeera known mu bantu naye nga si it oba ne lubeera it naye tosobola kukola eri ya Katonda gyakuba omwana n'agikuba n'emujja from nowhere n'ajja n'abayingiramu eyo Katonda yekka yakyesigaliza era gwegendereze abayimbi abazzenga ne ssente endongo terina shortcut abayimbi abazzenga ne ssente biki bamala ne badda wansi endongo nemuzzaayo wansi nti olina kukola wot ngani bangi gwe kyomanya bangi gwe tumanyi bayimbi bemukolako nabo abalina ssente najja nawanika nagira natrending omwaka mulamba nenyimba nezimanyikwa nezibeera known endongo nemala nemukusa wansi nemuteeka mu baana atandika oyiriba endongo so muyimbi kigwandyetaaza okukola naye if you are to do a collab with an artist ani gwe wandi chooses omuyimbi gwe nandyetaaza okukola naye kolabo wano mu Uganda
omuyimbi eyali etaaza okukola nange kolabo ye muyimbi nange bwe nandi etaaza okukola naye kolabo eyandeta badde manyi gwalina okusaba oba bo basabe ne watasaba ne kasaba nga yeetaaga nange mba nimwetaaga tukole kolabo gwe ani gwe wandirowoozaako n'ogamba nze njagala ono ayinza obeera nga tannaba kirowoozaako naye bw'omwogerako n'akirowoozaako sinnalaba njalaba sawa zino sinnalaba ku baana abayimba waneeno tonnalabawo tewali anti asobola yimba byange byennyimba ebyange byennyimba birala kale kati buli omu abiraba bulabi awo gamba ate ono ayimba kati so kati nze namutwala mugamba tuyimbe ekyange nze mba njagala muyimbise ng'ekyange kyennyini wajja nga ayagala ne muyimbise ekyange nga tukola kale oli muyimbi abaddewo nga bana gino emyaka ebiri otunuulidde nnyo endongo ye Uganda naye abantu bwe bawadde abayimbi abamu awards abantu tebawulidde bulungi baagaye mwabaddemu okusaliriza nga ggwe omuyimbi munnaawe olina wolaba wabadde okusaliriza ekyokulabirako breakthrough artist bawadde Fike Gaza Alien Skin ne bamuwa ekyobuyimbi bw'omwaka Male Artist of the Year, Artist of the Year, Dancehall Song of the Year Party ate nga gye bawadde ne Song of the Year yawakukumbye almost awards 6 aba ne bagamba addemu okusaliriza olina ewalabye okwemulugunya kwonna oba okusaliriza mu mpaka ezo awards ezo bagamba mubamu okusaliriza ya kituufu mubaamu kale mubaamu cause connection tosobola genda mu award nga tolina connection ne oba gwani kati oluyimba lwange munanansi kyogamba oluyimba olwo terwakuba 2022 kuva ku January munanansi terwakuba kuva 2022 lwakuba walabako mu award ya 2022 oba 2023 nga banominatinze mu munanansi yonna kyogamba waliwo atamanyi munanansi kabe gwe ng'otambudeko n'ogenda mu kyalo n'osanga jjajjawo n'omugamba balinnya Fabie omumanyi ate Fabie ani yayimba gwe munanansi kana akayimba omunanansi tewali atamanyi munanansi naye tebaakuteeka wantu wonna tewali award kati eza guno nsobola okukkiriza nti sibadde nnyo mu bantu naye ne wennakubira oluyimba we lwakubira ate nga lwakuba buli wamu buli we bagabira awards na buli station egaba award yakuba oluyimba olwo okitegeera tewali okwekubira naye lwakuba eza leero ku luno tezabaddemu kwekubira Alien Skin yawangudde awards zonna nga ndaba zonna zimusaana era zonna era abantu bonna twabaddeyo kozi nange nabaddeyo nabaddeyo naye Alien Skin kati gwe muyimbi ky'omwaka akubye omwaka guli gonna ogwedde gwolaba tuyinza okukkiriziganya naye abamu bagamba nti Dancehall Song of the Year Party Alien music Alien yakubye zino zote zibadde mu kusaliriza era ne Fike Gaza okufuna eyagondi Fike Gaza okufuna eya breakthrough artist emusaana lwansonga yakajja Fike Gaza yakajja naye ayina ennyimba afunye connection yawo n'abasajja golaba kati saawa zino ndowooza ate ffe ndowooza tujja wangula ziri ez'amaanyi kubanga eza breakthrough artists tetwazifuna zabayitako ngate nga twali tulina okuzifuna ez'amaanyi otegeeza ki East Africa Artist of the Year zonna ezezo Uganda ngenda zigoba ogera zigoba zirimu kyekubiira ndaba naye leero tebakoze kyekubira naye ab'okululi bakola kyekubiira ab'okululi bakuba kati omunanasi tegwakuba gwakuba kati lwaki tebanominatinga kale banominatinga abantu bagaana okulonda nemegitwala togamba mbu baali tebalumanyi baali balumanyi walabako Fabie mu award yonna just sente akavuyo akabadde wakalabye bulungi akavuyo nakalabye ani yasookozza munne mu kulabako akavuyo ako kinze kye nalabye balina ensonga zaabwe bonga bo betegeera egaali ya Fike Gaza
bemanyi n'eggaali ya alien era bagenza okujja okuyingira mu holo omwo kuzina era ebweru nga balina gye bava nga babadde n'egundi zaabwe koze waliwo yazze ng'alumba ye nga alina gw'ayagala ene waali yeni naye nga tayagala kukola ki tayagala oba kozi nze nabadde awo mu maaso kozi kibanda we yali badde atudde yabadde antudde mabega kati oli nga Fike Gaza ali mu kuyimba waliwo omulenzi simumanyi sibamanyi yazze ng'akola ki n'ayagala okulumba ng'alina gw'ayagala eno omulenzi ava mu kampu yani nga ava side zeri kuba Fike Gaza naye nga kyayagala alina gw'ayagala nakirabye ng'alina gw'ayagala nga balina issues zaabwe ndowooza we muntu gw'ayagala naye kati era nga wobimanyi ne bamugamba eno tokola ki tosalayo ne bagirawo ne bali nabo ne bakola ki ne bayiika abasayidi zeeri era tegwabaddewo gw'amaanyi tebasasamaza abantu bagambye ekyabadde eri bannange tegwabadde nnyo gw'amaanyi kibanda tabana paper spray ndaba bugundi butambula kibanda tabana paper spray kituufu tabana paper spray batya kibanda alina tuteekawo omukono si paper spray wagiraba nagiraba ani yagirira wabula Saraba nali manyi n'abasirikale basirikale be bagikuba basirikale kibanda yali atudde eri aye n'ekyana ebyo ebyokulwana boyi kibanda yansanyusa mwana yasigala wali eri ng'akakkanye ne mwana we boyi alina emizanyo alina muvi zazanya yakkakkana olukkakana abaana ne bakola ogwabwe nga omanyi nti kale omuntu omukulu ti atuuse mu kifo ekyobuvunaanyizibwa biki ti asobola oteekawo buli kimu naye nakkakkana yamaanyi yansanyusa nnyo nali sisuubira ogwa ku sayidi yaani senga babeera bayimiridde awo siina sayidi gye ngwako kozi nabo tebalina sayidi yange gye bagwako yamaanyi naye gwe oyogera mbeera nga bwagiraba naye nze njogera mbeera nga we nagiraba ani yaleeta obujagalalo mu kulabako yaleeta obujagalalo abapoliisi abapoliisi be baleeta obujagalalo poliisi mu abaleeta obujagalalo ku zina awards ate nga bajja kakkanya mbeera ne we batandibaddeyo yandikakkanye kale embeera bwekyo bweri nabagambye tuli ku Silverback launch kasangibwa Salama Road after Makindye SS leta bebiwo balina conducive environment gye wandetaze okuwummuliramu kasawundi akaseeneekerevu omukyalo osobola okukola order nosanga buli kimu kiri stede nnyo Valentine omukyala muleeteko mu bufo bwe buti amazzi gayiike nga gava waggulu ng'ogalabako kwegamba ebintu bikyukemukko naye gwe omukyala n'omutwala mu bufo tebutegeerekeka ng'ebifo ebirungi ebiri tubirina muleete ku Salama Road Silverback Ranch togenda kwejjusa omukyala wo naviira eno ng'akuwa byalo Fab wangi abawagizi bo basuubire ki omwaka guno n'ogujja abawagizi bange basuubire bingi okutandika omwaka guno sina kutandika mwaka guno kozi twatandika dde emyaka ebiri emabega okuva we twatandika sizikizanga yajasirwa kuba nti wemba temundabye mu bantu nze siri muntu eyeesiba nnyo ku bantu wemba sitedde nsobola okutambula mu bantu naye wemba siri sijja kujja mu bantu nyimba ki empya z'olina ennyimba empya ze nnina nina oluyimba olupya baluyita olaba ppono yamaani lwaki mukozesa nnyo eŋŋombo lwaki muyimba ennyimba z'eŋŋombo zikola olaba ppono ŋŋombo musajja yagamba omunnamawulire olaba ppono n'amugamba siraba ppono kati mu luyimba mulimu olaba ppono kyokka nakozesa tayito ale nakozesa kigambo tewali alina copyright yakyo gundi aŋŋamba gundi gundi aŋŋamba gundi bwe gundi aŋŋamba gundi gundi olaba ppono gundi aŋŋamba gundi gundi aŋŋamba gundi gwe gundi aŋŋamba gundi gundi olaba ppono cheza olye kumoni abafudde tomoni free your life gamboli nange when but no money you're my mind God made
made money, but money made man. Money your man, money your man. God made money, but man made poto no boto ku boto. Tali na afuna yo boto. Teka twagikoze. No gamba ate twakoze mu enchuka ebyuma bafu. Teri gate bamuwambie simanya ate bamu innovate. Tutugambe teri nchuka gwe marking a date nga 28 lujjabba lunaku lwa kutaano November 2024 Fabie kubanga era tandikolanga langa kati kankubulye sigwe kagendo langa banja abagenda okulanga posta ngenda giteekayo I'm serious bana bafani ba Fabie mwena Lugogo Cricket Oval tugenda kubayo n'abayimbi bonna sokoleke tugende mpola lwaki Lugogo Cricket Oval sente mmeko kuyingira zeje nayagadde sente okuyingira 15 VIP emitwalo 2 table emitwalo 5 afena tugenda mu VIP abantu zeje siwetu wenchikoze okimanyi anyway kale tumwagire muganda waffe man era ngenda ayita mu bantu bonna bayimbi bakyali bange bonna ngenda bayita mu bonna Lugogo Cricket Oval nga 28 Cricket Oval Lugogo 28 temumpita omulalo man era tiwabawo n'omwaka obuzaabuza mbu ate mbuki ate ki gwelinda lunaku ntandisogiranga kati mu Feb muntu tegeka ne bw'olota bibiri zituuka oyina enkumi tandisogiranga kati mu Feb kale Fabie n'olw'ensonga eyo tetujja sukkakaawo musajja waati wawadde mumuwagire genda ku mikutu gye omuwagire naawe atulaba tekigaana subscribing atanaba n'okuwaka like video eno nekitambulira ddala bulungi nnyo kyansa Ivan Kachumba ali Munnabutambala bwentyo bwe mbadde